mbalamusiza yenze Emmanuel Kanka Capital oli ku Media Choice Telefina. Mawulire si malungi agava e Uganda naggaga ayitibwa Rajiv Rupaleria afudde. Naggaga Rajiv Rupaleria mutabani wa naggaga ayitibwa Sudhir Rupaleria era ng'ono kikakasiddwa afudde kabenje. Rajiv Rupaleria kyogerwa nti abadde mu mmotoka y'ekika kya Nissan GTR ebadde ku nnamba UAT 638L era ng'eno egudde kabenje ku luguudo lw'Ebusaabalawo ng'ewali flyover ku bitaala ng'eno egudde oluvannyuma lw'okutomera ebintu ebibadde biteekeddwa emabbali w'oluguudo temporary barricades ne yeefuula n'ekutukakutuka n'ekwata omuliro. Poliisi weetuukidde okuguzikiza omuliro ogubadde gukutte emmotoka eno ng'egudde kabenje. Omugagga Rajiv Rupaleria abadde afudde. Kitalo nnyo kitalo ddala eri famire n'eggwanga Uganda okufiirwa munnayuganda era omusajja munna bizinesi Rajiv Rupaleria. Ngenda kuyisaako mu bitonotono ebikwata ku mugagga Rajiv Rupaleria afudde. Ono abadde alina emyaka 35 era nga yazaalibwa mu 1990. Abadde musajja alina diguri mu kuddukanya bizinensi era nga alina diguri eyitibwa Bachelor of Science mu Financial Management gye yafunira e London mu Dean Close School of Cheltenham and Regent's College e London. Ono gwolaba mu 2017 yakwata eddimo ly'okuddukanya bizinensi ya famire yaabwe era yabadde Managing Director wa Rupaleria Group. Ono nno nga gyali musajja abadde musajja muyivu yabadde MD wa ssettendekero eriyitibwa Victoria University wa Managing Director wa ssettendekero ayitibwa Victoria University era nga mu byenjigiriza abadde musajja nga ya managinga amasomero ag'enjawulo omuli Kampala Parents, Kampala International School of Uganda, Delhi Public School era nga waafiiridde ng'omusajja ono alina abakozi abasukka mu 85 abamulya mu ngalo. Omusajja ono era yabadde akulira kampani eddukanya saako oggula ettaka n'okuzimba ebizimbe eyitibwa Mera Investment. Mugijjukira ye yali yazimba n'ebizimbe ebyalimu banka ya Crane Bank ebyamala nga banka ejjiddwawo ne biremerera abatwala banka okubitwala Mera Investment era yabadde MD waayo. Eno nno ebadde eyina ebizimbe ebiwerera ddala 37 ebyo ebisukka mu ebimu ebibadde bikozesebwa nga residential bisulwamu ate ng'ebirala byaki bikolerwamu mirimo. Kampani eya Sudhiru gyabadde amanaginga nga tannaba kufa eyina amayumba saako n'ebizimbe ebisukka mu 300 mu Uganda era nga yabadde MD wa kampani era wansi wa Sudhiru Rupaleria Group eyitibwa Crane Management Services. Eno nno ng'eyina ebizimbe bannayuganda basukka 200 mwe bakolera. Ono alina ne kampuni endala gy'abadde akulira eyitibwa Trio Development Limited ng'eno yebadde eddukanya ebintu ebyenjawulo nga apartments eziyitibwa eza Tagoa. Mu mirimu ogw'oku hospitality saako n'amahoteri Rajiv Rupaleria yabadde akulira Speak Resort Munyonyo Commonwealth Resort saako n'abangi gye mumanyi Kabira Country Club. Ono nno abadde alina amayumba ku buli mutendera agapangisibwa agasulwamu saako n'agakolebwamu bizinensi wansi wa kampuni eyatandikibwawo famire yaabwe era nga yagijja mu mikono gya kitaawe Sudhir Rupaleria saawa eno ku myaka 35 nga yabadde agiddukanya. Abadde alina amayumba gayitibwa Dolphin Suites saako Forest Cottages nga kw'otadde ennyumba ennene ze mumanyi eziri awo eziyitibwa Speaker Apartments yabadde nnyinizo era nga ya MD ku lwa famire ye. Abadde alina kampuni etwala abantu ebweru wansi wa famire ye gy'abadde addukanya eyitibwa Premier Recruitment yatandikawo mu 2017 era ng'eno kyogerwa yakatwala abantu ebweru abawerera ddala 5856
wano ng'ekolera wamu n'amakampuni amalala agabadde wansi we nga Sereni Recruitment n'endala nnyingi nnyo ezibadde zitwala abantu ebweru wakati wa kampuni eyitibwa Premier Recruitment gyatandikawo mu mwaka gwa 2017. Rajiv Ruparelia yabadde akulira kampuni ekyasinze okutwala ebimuli oba okutunda ebimuli wabweru w'eggwanga ebadde eyitibwa Premier Roses Limited ng'era eno ebimuli ebitundibwa e Bulaaya ebibadde birimibwa mu Uganda etwalako ebimuli ebisukkira ddala mu bitundu 60 ku 100 era kampuni y'amaanyi yabadde agiddukanya. Abadde yenyigira mu by'obulimi era ng'alinamu amakampuni agatunda ebirimibwa mu Uganda. Ono mwe mbadde kampuni eyitibwa Rajon Vanilla Limited saako ne Visic Enterprises ezibadde zenyigira mu kutumbula saako n'okulinnyisa omutindo gw'ebintu ebirimibwa mu Uganda olw'okusobola okubitunda mu nsi ez'ebweru. Akoze emirimu mingi, tabadde businessman kyokka, abadde musajja yatandikawo ebyokusoma era ng'awa ekitiibwa okusoma, engeri gy'abadde addukanya amasomero ku buli mutendera, secondary, primary, era agasinga amasomero ga famire ya Sudiru yabadde agaddukanya mugamanyi. Tyakomye bukomi kwenyigira mu kuddukanya business, yenyigidde mu by'obulimi, naye abadde akola n'emirimu egy'okuwaayo obuwi eri ensonga ez'enjawulo. Mumujjukira yeetabako mu kugendeka mu kyeyo okuzimbayo toilet ze bayita eco toilet ezayambako ennyo okutumbula ebyobulamu mu kitundu ky'e Kamwokya. Ono abadde memba wa American Business Forum. Abayindi bakola kye bayita American Business Forum era y'omu ku bantu abazze bawangula ebirabo eby'enjawulo mu kubeera omwana omuto mu kuddukanya ebyensimbi. Takomya bukomyawo abadde musajja munnabyamizannyo era nga yawangulako empaka z'okkuba golf, naye ng'omuzannyo gwasinze okwenyigiramu gubadde muzannyo gwa kuvuga mmotoka za mpaka. Kale newankubadde ng'oli awo afiiridde mu kabenje ka mmotoka, poliisi tenaba kwogera kituufu ekyalimu n'okunoonyereza ku ki ekiviiriddeko emmotoka ye okwefuula n'egwa n'ekwata omuliro. Eggwanga linakuwavu olw'okufiirwa omusajja omuyiiya era omusajja omuddukanya wa bizinesi, kubanga bangi nnyo babadde asasula era babadde abeezaawo okuwa emirimu, ng'emabegako awo kitaawe yalabikirako ku televisioni ya New Vision oluvannyuma ng'ayogera ku mutabani we bwali omukuukutivu era omukozi wa bizinesi Naggwano. Abadde amanyiddwa bulungi ne mu byobulamu, abadde ayinamu omukono saako ne mu byobutonde bw'ensi ne okuuma ebisolo by'omu ttale. Abadde musajja mufumbo era ng'alina n'omukyala. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Rajiv Ruparelia. Tugenda kulindirira poliisi kyegenda okutubuulira ku kiki ekyavuddeko akabenje aka Rajiv Ruparelia akagudde ebusaabala ku flyover. Omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze kisa. Mbasiibudde, njabbalaba ate mu puroguramu endala.